Inside Story Uganda, real source of political updates. Kubuzaako yenze Mugisha Patrick Nshimye omunyarwanda wa Kabaka nga yenze ssentebe wa district ye Mityana. Kulesa kya Mukama ekisanja tuli mukimaliriza bulungi bye tusobola okukola tubikoze mu bukulembeze bwaffe ali n'ebiganye tusobola kukola byonna. Nja kubakulisa Christmas ennaku enkulu ze twayiseemu ate mbagalize n'omwaka mmanyi abantu bangi bakyali waka bakyali mu Gandalo bali mu kutu batudde mu madiiro kati batulaba njala bayozayoza abayise obulungi mu nnaku enkulu nti mu kuliko okuziyitamu ate wabula n'okubagaliza omwaka ogw'emirembe n'essanyu. Onajje mbadde ntambula ng'obubaka bwange bubategeeza nti nga tuli mu kaseera kaneeno tukyakale tweyagale naye n'obuvunaanyizibwa ate omwaka olugumaliriza mu bwangu obw'ekitalo tumanye nti ate tugenda mu budde bwakuza abaana ku masomero. So bw'oba spendinga nnyo kisuse spendinga ng'okimanyi nti mu bwangu obw'ekitalo ate tuddayo mu lutalo luli olwaffe olw'okulabika nga tusomesa abaana baffe. Okay. Ensebo. Sibo tutandikewo obudde tuweme bulwisa agafe Mityana. Mityana sofa tulyoke abantu b'Emityana ebyobufuzi bikyali bikakkamu wadde ababirabira ewalala eyo ku mitimbagano ku social media balowooza omuliro gw'amaanyi nnyo abana Mityana era emirundi mingi tutebaga tusigale nga tuli bakakkamu. Ekyokukola bakimanyi tugenda mu kaseera kakusalawo ennaku ziweddeyo oba mbadde njamba wayo nagye ntambulira nga mbagamba obudde buno buleme ate kutuleka nga butuyuzizza nnyo ekisembayo tusigaza ennaku ntono nnyo tugende mu kusalawo. Saagala kulaba nga neighbour omugirayo jambia olwokuba kyokkiririzaamu si kyakkiririzaamu. Akalu tugenda kukamala nga 15 nga 16 oddemu mutunuleko. So mbasabye wonna gye tutambudde nti tubeere nga buli omu ayogereza munne mu mirembe tusigale nga tuli bakakkamu akaluka ajja kuggwa tusigale nga tuli bana Uganda. Tusigalewo nga neighbour mukatuliki omusiraamu ye musiraamu ow'ekibiina NRM ye NRM wa DP wa NUP. So Mityana sofa enkola eyo njirabyewo nti tewabaddeewo nnyo lutalo olwo lw'amaanyi oba olyawo nga mu bitundu ebirala oba olyawo obubaka bwange bwe njja njogera buli gye ntambulira ne bannaddiini nga bongerezaako bakadde baffe abasumba nga bongerezaako okuba nga babuulira abantu baffe okuba abakakkamu. Bw'otunulira Mityana n'ebitundu ebirala akalu k'omulundi guno asike kali era omulungi andaba ow'Emityana asooka okuba omujulizi tuli akalu kabanga musikawo okusika mugwa kati abantu bamanyi kye baagala era basirifu balinda nnaku za mwezi 15 balonde president balonde omubaka wa parliament balonde ba councillors nesiri eri enkola yalingawo kwesika mataaya saawe at least Mityana nzikakkamu as far as politics is concerned. Okay. Kankubuuze mangu omuntu ayinza okubuuza Patrick ajjidde ku ki? Kabonero ki ali kibiina ki awagira kuba olina okubaako ku president oyagala gw'oyagala president wange Kyagulanyi Robert Ssentamu kuba wena ne kadi kwenkyaweerereza ne kati nga chairman wa district nkyali ku kadi ya National Unity Platform gyenzikiriza nti mpeereza bulungi era neebaza nnyo ekibiina kyange nti kyalaba nti obukulembeze bwaffe badde bwanjawulo ne executive yange era ne bakwata ne vice wange nnyini omumyuka wange gwenkoze naye emirimu emyaka 5 gwe bawadde kaadi yago tutambula naye okulaba nga tutwala obukulembeze yakuwa ssentebe ani Miriam Lugendo mukyala bamuzaala maanyi mu busujju naye tukoze obuweereza tubukoze obugezaako okutuuka mu bantu nga omanyi local government tugezaako okukola amagulu masibe emikono misibe sente zijja kasoobo naye mu busobozi bwaffe tusobodde okukola to the extent even we are ranked 2024 nali amanga the best performing chairpersons in Uganda. Ekyo Mityana district yali amanga chairperson waayo wa opposition nali omu ne Rose na Mayanja za opposition twali muduza nga basatu ogundi we Maitsaka ya Florence na Mayanja bali wala barankinga abakozi abasinze okukola obulungi. So nti Mityana district local government nze ndi wa National Unity Platform kadi wadde teyagira mu favor yange ekyo nkyogera nnyo naye tebwali buzibu bwa president wange yalonda akakiiko n'akawa byonna ebyetaagisa kajje kakola omulimu gwako. Era ffe okulangirira sebo mukadde wange Honorable Kadu Mukasa ffe okulangira tugamba tugenze ne mu kalulu nga tukkiriza nti kibiina kyaffe kirina demokrasiya. Demokrasiya abantu bagenda kulonda waliwo enteekateeka tukoze obukiiko bwa kkunga bonna nga tukkiriza nti bugenda kulonda eri wansi mu electoral colleges ne tutambula nnyo naye constitution eyo yali ey'okulonda mu structure ezo yamala neegaanibwa bw'oba ojjukira mukulu y'abakama yagigaana ne tuddayo mu nkola yaffe enkadde ya vetting. Kati vetting yaffe ate yali nnungi nnyo waliwo ttiimu yalondebwa president n'agiwa obuyinza ne ssente zonna nga erina okugenda wansi ku ground etambule enoonyereze who is the best candidate. Abantu bagamba ki ku ground
Mwabi uli ano nteranga batuwa 60% ground work, ground check balina okujja bamanye. Era nzijukira bulungi timu ezo zatambulanga ngera tuziwulira. N'owulira nti bayisemu ne mu kujja balina hoteli emu kwe babadde. Obante owulira nti emmotoka zayisemu ezakkunga zazze mu kitundu mweziri mu kitundu nezirina hoteli emu weziparkings. Nezizaayo amawulire nti bwetutuuka ku ground gundi yasinga naye nga bwobuuza abantu baffe bwogende enamba n'obuuza abaye mwazirabako eno zayitayo nti apaana bwogenda e Kabule nti apaana bwogenda ebusuubizi kati eyo 60% nebanga twalema okutegeera engeri gye yagabwamu. Then 40% ne batutegeeza tujja kugenda tukole interviews ne bakansalers era eyo tiimu yavuga nejja Emityana ne tutuula Mizigo Community Center bakansala bonna bagreta Mubende ne bajja ne bababuuza ebibuuzo kimu ku kimu ne batta ababita abasobola okudda ne bakola ki ne badda. Naffe nga ababaka ba parliament batuyitiyanga mu phases ne tugenda. Bwe twagenda fukusa byo ne tulinda results zigenda okudda nga ziri mu favor yaffe era byajja bwe bityo. Naye era okwemulugunya kubaawo mutusobola tukagende ku mu kooti y'abantu nkola apiiru twafuna apiiru zaffe baba bazo okusalira omusango eno ng'ate bw'ogamba gy'oyagala okuddukira okukwekubira apiiru nga toyina nnyo boolyawo nkyogere ntya kwa waliwo batuwa obudde bwaliwo okwekubiramu enduulu naye nga budde bwali butono ate nga tukkiriza nti ground Kadu Mukasa yenza chairman wa district abadde Emityana emyaka gyange 5. Yenza chairman wa district yatandika Emityana ntekawo n'ennaku ezirabwako mu ssentebe wa district si ebiri ebyedda nti otambula n'engatto ne gwa olubege nojja chairman tomayidira ono omusanga mu ofiisi kiba nti kamale gagenda osanga n'amugwako. Yes kati natuuka Emityana regime yo kibadde clear era na settings egundi eyo n'anadda mu bigere agenda kufuna challenge. Ti olwokubiri chairman aba mu office olwokuna chairman aba mu office tutaddewo land tukoze gundi mediations na creating aba lawyers mu district yange Emityana ba lawyers kani kulaga ground singa bagoberera what ground means eri ebitundu enkaga byatugamba ne settinga ba lawyers mu office yange. Ba lawyer bano tukoze omulimu munene okukendeza ne load work eri mu court okumediatinga families abantu abamataka nga tugenda ku locus ne timu yange yaba lawyers. Ngera families zizekwatidde amajambiya tumaliriza begudde mu bifuba ngera bwe mba nkola mediation mwe baloya abaze simperekeddeko gundi sibakkiriza bino byange bya chairman. Njagala families njagala bali abadde etakalyoli ne tutuula ebyo tubikoze emyaka 5 ng'oli akimanyi nti mufu officer chairman tumufuna we tumwagalidde. Bursaries tugabidde abaana bursaries na Kadu Mukasa ekitaliwo Mityana era balaba kipyana aba chairman abalala nina omunsi kya muwatu kuzanga ne governor kikoze oti Emityana okubanga abaana ne mu primary ne mu secondary ne mu ki ebyo nanti abantu tugenda ne ku byalo tuva mu office n'ogamba n'ogata ekizinda n'ogamba tujjeeyo tujjeemo mangu singa baba kutute mu parliament byonoosigala bibakolera mukago okunyweza emikwano ndi musajja abaana okusoma kikulu ekintu ekyo najja amanyi obeera omukulembeze onokuba ne think tank abantu bootula nabo nina tuba ne tiimu twatula tujja ne plan eyo nga nakayingira mu office tugamba tutekewo Mityana Educational Fund. Eno Mityana Educational Fund erategeeza tulina sente zigenda okuvujjiriramu ne tugamba tusakutulobinge mu bazungu twaba tunafuna obuyambi buno. Obuyambi mu bazungu bujja naye nga tebutegeerekeka bulungi ne tugamba leka tumaze okukironshinga tutambule wano mu Kampala yenze chairman wa district nze ntambula ne stamp yange on record yenze chairman wa district ntambula nayo atayita ku university eri mu kibuga wano. Buli wensanga university amba driver yibula wetaawo nti abaye netumba ekitiibwa kinene Emityana nagana okumpita chairman nga nakawangula nga nze governor kati bujja n'ogamba governor wa Emityana nga waba ne ba registrar academic registrar batandika okugiramu bati nga weyanjula nti nze nsabye kunkwasizaako ku baana nti batutule body etule kujja body week emu nga bakuzeemu chairman tukuwaddeyo 3 abafulu bana olunga kadi nafuna omukisa nti buli we nagendanga mpita bwende ntekawo omutwe ng'omukulembeze banyanguyira sirina ssomero mu Mityana district lyesitalinamu mwana erya secondary ekyo nkiddamu omulabye andabe mu masomero gonna agali mu Mityana aga secondaries tewali ssomero lyesitalinamu mwana ng'ayambibwako ng'ayita mu officer chairman. So tudda eri kye twayogeddeko nti ground work chairman abaddewo alina ennaku zaabeeramu wansi atuukayo tubadde mu kuziika kuno nali ntegeeza abantu abakulembeze
so kutayo akadda ako nova mu office lodaka eri mu bantu mu mbaga mu mikolo abantu bona bo mu bubine mu bulungi nenzja ne ngunjawo ensawo yakabboka governor wakawulira ko oli munamitiana akabboka governor ako nakakopa bayitayo nali ngenze bayitayo waleyo eyo mu northern ngero tukayo ngebintu birala baga mu kutambula kulaba okudda bwe nadda bwe nenkomawo ne idea eyo omuntu afudde ale sabana ale senda mwandu ndaka akabboka namwandu buli wenzike emitiana ngera ne ku radio nguli baga tubikira chairman wa district ngera bakubikira nakasimu ne bakubira chairman ojja naye akabboboka kwata mu mwana kakwasa omwana gundi goboyita akakwati mugenda okuvaawo abazze okuziika mu kisanja kyange bino nkwamba bitali byabo kulembeze biri binene wala byokola ebikubeeza mu bantu bo buli bo basembere bategeera nti ekisanja ne mambale tambula mu district nga abantu bange bamanyi nti bwe mulengera amanyi namwandu amanyi omulundi amanyi mulekwa ngira mugenda okukwata bwe mutinga kabo mukute milioni 2 gavana ataddemu 10 ne kaddu n'aleeta ne gundi n'aleeta kirume n'aleeta family muvaawo abantu olunalikinga oliba nababuuza abeeri ti abantu bajja mu bintu nga bino batandika kulya nyama batandika kudda ku makubo bazze kuziika nenga tebasaasidde na kusaasira kukola ki kumala ekyokubiri obukulembeze bwange mbadde ku ground nti abakulembeze bonna bajja mu biseera bya bululu nze omukulembeze ali ku ground n'abantu bange awo na bibyande tugamba nti katuddeyo wansi tukola apiiru mu kooti y'abantu ennaku z'omwezi bembadde nabo bo bansali benjagala okulembera tubadde n'obuzibu nga omubaka olumala okuwangula akalulu addukira mu Wakiso era muddamu mulaba namitiana abandaba ku TV banjulira ng'omubaka muddamu kumulaba nga bulayo emyezi ng'esatu najala munneebaze okulangirira amangu nga tufunye obutakkaanya mubijjukira nga tuli ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka eri kugombolola ne tuvaayo ne tugaga tulumbye okutereeza mitiana bwe navaayo omubaka yatandika okuva e Kampala nataka okuddako ku ground oyogera ku babaka balanzi we nabeererayo gwali wanjawulo njogera kati wano emyaka 10 gino gye twetegereza nti wano we nalangirira awo ne tugamba tuzze abaali batategeka bya mizannyo na setting Christmas tournament ne bayingira ebyemizannyo abaali bataziika ne batandika okuziika n'embuto ezivuddemu batambula Kampala mitiana sekyo banamitiana abali enjala mu nebaze timugisha olyokanga nojja omubaka n'abeera active manyi bukulembeze abakulembeze abamu balina okukkiriza tubavuganye era okuba checkinga ono okuvuganya buli bovuganya omukulembe omunabyabufuzi you can even get the best out of him kalo lwale okutulika mu kaseera kakandanda abantu batanze okutegeera who a leader is omuntu okuva instead of okunyonyola biki byensubi byenkoze biki byetusuubira okukola tutuuseewa tubinywezeza tutyo okutwala mitiana mu maaso bwakwata omuzindaalo okuvuma ate gundi baagala bwe mwogerako akamwaka kawunya bwenjira ebintu bwe bityo mu bukulembeze nga tunazimba obukulembeze obw'emizinzi mmanyi obutambi mubulabira ku social media muyandaba bona baba bulaba tata bwakwata omuzindaalo nawe nayisaamu eggaali ate oyo yanazanga bakadde please twamunona Sweden tumukukusa tata njogera mwami Mutebi emitiana bwakati yalinga ye musi asookawo n'ayogera yayogerera oli bwakwata ye n'avuma buki buvumi kati omulonzi tuleka tumuwadde chance kutegeera who a good leader is tafunye obudde kunnyonnyolwa era bw'owulira yagamba people power president abatumidde tugenda kuzoganya ne batumaliza n'ekibiina fe abamanyi manifesto abagiwadde obudde kwe bagironkinga ng'abalonzi abali wali wansi tubayambye kutegeera biki miramwa ki emituufu nga tumaze okukwata obuyinza kwe tugenda kutambuliza eggwanga Uganda so eyo challenge mu mitiana awo y'amaanyi nnyo nti abakulembeze abamu abaweebwa ne kaadi bazibidde abantu eri bali okutegeera miramwa ki kututambulira nga tunatwala obuyinza manifesto yaffe gye twalonkinga eri etya oli akwata n'osanga ne kansala tamanyi namagere kansala nga ye olukwata omuzindaalo tababulidde nga kansala nsuubira okukola kino nsuubira tutambule bwe tuti manifesto yaffe eyogera bweti tamanyi nakavule naye ng'oliba ogukwata bwe paba bane president abatumidde mubeere bulungi people power nze ngenze kati tugenda kumaliza ngera ebitundu byaffe tebitambudde ngamba bwende omugala nkaddu mukasa ku ssaawa eno nga tonna bagamba nti Mugisha namuleeta ne mujje Sweden
noyite Rwanda noyite Tanzania noyite Congo nogenda mpaka Sweden omulete wano jeno bagambe ate naleta muyaye oyo mnyanda wakabaka muyaye naleta muyaye samanya kitegeza bwotambuli okuva wano wotambula wali wabakuita muyaye yes utambira basinzira ku kintu bukulembeze ndowooza wano buli omuntu obaako ky'omusinze eky'amaanyi n'omusingako ekyenjawulo anoonya kati Mugisha obukulembeze bwange banoonyeza kye banvuma kibuze clean politician bayogala bansulako mwene aremu yugola balaka wa yero yali wa yero ne bamanya abamanyi history wange ne babone ba defending who the Mugisha they know from day one okutuuka wano wali obanze manyi mulala kuba Patrick Mugisha namumanyako mu kibiina okusooka wayingirira wa Bedi Bwanika yes no wa Bedi Bwanika nogera mu DP yo Mugisha ndeka tolwalero kati waliwo n'abantu abatuuliyo nga yenjiri bakera basasula oyo mugende mugereze oyo munyarwanda munyarwanda tebasitantalokoka era nja kutwala omukisa guno okuvumirira abantu abaleeta ebyamawanga mu politics ate bikoleddwa nnyo mu kusanja kyange kino wenkomeddewo wenzijidde okugamba nti nze wano ebintu ebyo bina gye bitutwala ffe tuli baawano tetulina waka walala taata wange azaliddwa kuno asomedde kuno Namutamba mama wange wa kuno yakulira mu Kikumambogo wali wajjajja Ntambi omugenzi mukama amumbula mulamuze kisa Patrick nkulidde Mityana from primary nsomedde Mityana secondary wonna buli somero lya Mityana bwe nali nkula nalina mu kuddalu era ojja kwesanga kyangondedde okuba nti nebasale zangondedde bwogende wa Salimu director Haji Kajubi mpeza y'abaana basukka mu 2 abasoma bwe ntuuka gamba mutabani omwana leeta asome ne kati nkyabatwala bwogenda ku Pride Mr Gumira Kizito njala kubebaza Mr Senyondo director Central College njala kwebaza Mukulumbalire Godfrey njala kwebaza wekitibwa Kawuche yo saasomerayo naye yanzigulirayo kuna namba kwa kyakusomesa baana leeta tuyambe ku baana Mr Benoni Ntambi njala kwebaza amasomero ageja Mukulu Bugemba ave manja kwebaza amasomero mangi Mukulu Gundi yeweje Senoga Kikumbi awo nabenjogera njogera ngo omwana w'ekitundu tugamba okulobinga omukulembeze n'amasomero aga primary myanja aganze mwami Senogo oyo musomesa wange namukozaawo Senyondo oyo twasinkana Makere twali fembi mu Livingstone shama liri Kabule madam Benoni oyo muganda wange enjo yakubebaza wali bano aba Senkole omujjukira Humphrey Senkole ali wano Kabule Kabule awo nawundi nawo abaana basoma nti naye nti omukulembeze eno okutakubigere kala abamu batulamuzi office nabera comfortable era nali wano nenkyogerako bannaffe abamu bali mu opposition ne baatuka ne babeera comfortable n'omusaala ogufunibwa mu government baatuka ne babeera comfortable wano bajja mu kamera ne boogera biki era mbadde nzija mmotoka nga ngamba omuyambi wange ne mbaka akawandiiko kemulaze wano nga president Kyagulanyi mu biseera bya covid zo zaali $229 yazizaayo ne mulaga ku yaziteeka ne mulaga n'omubaka omulala byonna nga tujja tubisoma nga document weziri wano naye tunaba bakaga twazizize naye nga twazizize ng'empi yagina mu nsawo ojuga sente togikwatako 2017 2018 $229 zibabawa ono wali akuba bikonde naye ng'esente document kuwaddizaayo sente zino yesu wali olwanisa togikwatako naye document eri clear nti waaye nga sinaba kuba kikonde Katumba wamala kunkuba panch eno $229 nazo zange zazeyo dda ku account zizino kali eri abalonzi babateekako akatambaala wano nti feno tulwana tetusobola kubikkiriza bino naye ng'empya mu nsawo mweri manyi wano twerabira nnyo twali wano ku mbaga ya Mityana eyo omubaka omu speaker n'aweereza sente $10,000 ate nga bane mulonchi yali aweerezayo yali amalayo bbanja kadde ez'omulonchi zo tezaatuuka bulungi mu mbaga wakati embaga egenda mu maaso abantu era kyabaluma Bannamityana $10,000 zituuse nti bannange obubaka bubuno bwa speaker abayozaayoza omwami n'omukyala okutuuka ku kkula lino era $10,000 ebbaasa yino omukulu n'akwata ekibaasa n'akikasuka ewa taata n'akikuba mu kooti kati ngenkya bagamba yakikasuka wali wansi ate ali yakiona era taata yagira omubaka yakikasuka wali wansi taata n'akirondawo lwaki yakikasukira balowoozi bali Mwenye twagala abantu bategere ebyobufuzi bye tugendamu tutube mu byobufuzi ebyokutusibanga okutambaala ate sente tuzaagala ate bwe mujja mu bantu tutugera ku y'omubiri ate sente ezo mwi w'omusolo ezo esente zetugamba za kisiraani bw'oba zitutte zandibadde ziyamba muntu wa wansi eno ate bantu bali muzizanyiramu buzanyizi
so fe tugamba nti ebintu emu omulonzi ke kaseera wetulaga ozuukuke nawe wefumitirize nnyo omulabi w'emityana ayinza okubuuza oba n'omulabi omulala naga nti Patrick ki ekimujje ku district ajje eno ku constituency ekisooka kuweereza abantu bange kubakiikirira kukiikirirwa kuba egimu ku mirimu gy'omubaka wa parliament ngimanyi omulimu ogusooka omukulu kukiikirira abantu be naye ffe tulina ababaka asukka amanyi kasakiwa nti omubaka aba wa ggwanga lyonna naye weerabidde nti omulimu ogusooka omukulu representation kukiikirira ki bantu bo kakati fe abaffe babuuka nawo kino ekyokukiikirira abantu ekyo naasooka n'akibuuka ye n'abaaga wa ggwanga lyonna n'omuwulira Karamojja n'omuwulira Teeso n'omuwulira Egindi kino kakyo yakibuuka kino kati njala kuziba gaapa eyo njala nga sinaba kufuuka mubaka wa ggwanga lyonna nsooka embeera omubaka wa Bannamityana eddoboozi ly'Abannamityana liwulikike bwe nnyimire bagambe nti omubaka w'Emityana municipality wuuyo ayimiridde issues of matters of national concerns ezo bitukuba Emityana eyo naye ng'onoonya omubaka waaviiriddeyo era wano tumaze okumuteekako omuzinzi nga tumulaga tumucekinga nti waayi tetukulaba emizira gikuba abantu office of the prime minister ebintu ebyo biweereza naye gwe abaffe constituency yo gwe ng'omubaka have you represented your people ogenze mu office ezo okujjayo kuba tumala okuwangula tukkirize prime minister is the leader of government businesses mu parliament Honorable Bukadu Mukasa waliyo wane ebintu byajjanga Emityana emizira gyakubanga n'odduukirira ne baleeta bino amabaati n'oleeta butale ne bujja waliyo okiikire waliyo level waliwo wategeera nti part 1 kino kukiweereza abantu bange sinaba kudduka wala yonna abantu bange ensigo bagilanze nalusagenda yeye wale Karamojja simanyi naye wamanya abantu bona parliament abantu kati kyo njagadde nnyo nti omulabi ategeere nti Mugisha ajja tufune omuweereza agenda kutukiikira omanya babaka akubaka buusa yena aganze ombaka ndi wa ggwanga tukujja kwagala mu ggwanga nange ogeza okukola etteeka erituyamba kati ng'olwaleero wano yajja okwera nja kukyogera Mukama bwampa omukisa guno Bannamityana abo ne bampa omukisa ogenda mu parliament nina ekintu kyenzudde mbadde educationist nyambye abaana mu kusoma naye ng'abantu baba bursaries abo ne balemererwa waka taamu zaafuuka nyimpi e Uganda njagala mbeera omubaka wa parliament agenda okunyigiriza n'okuteeka gavumenti eno ku nninga n'ababaka abalala okulanga tukolawo ennongoosereza mu byenjigiriza by'e Uganda Honorable Kaddu Mukasa njagala okulaba nga ne mubaka wa parliament nga mu Uganda abaana baffe basoma ttaamu 2 mu mwaka ekintu ekyo nkyogedde buli gye mpita bwe tugenda mu Rwanda mu nsi zituliraanye basoma ttaamu 2 mu mwaka emyezi eno omwana agenda asome abaka njagala mbweremu abaana babaka parliament bali ku TV tulina okumanya eddoboozi ly'abantu eno wansi emyezi eno asome emyezi 2 awummula igende ku mirimu egy'ewaka nti mu myezi 2 omuzadde n'ebyetaago aba amaze okubipangapanga omwana n'agenda n'akola ki tujja kufuna engeri gye tukikolera wamu ne ba stakeholders abali mu kintu kino ab'amasomero baleme kukosebwa nnyo then n'abazadde babe nga bakifunamu manyi bannannyini masomero bayinza okukiwulira nga bwenkyogerako nti bwengenda mu parliament nja kulwana nnyo okulaba nga tuteekawo ttaamu 2 naye yo tujja kutuukayo katusooke tugende wano wayinza okuba wawanvu enoonya y'akalulu gye tuli mu Buganda esobola okutuleetera abakulembeze ab'omuzinzi awo woba osooka okwate tambulira awo bwoti tusooke tutunuulye abantu kuba byogedde bingi naye tusooke tulabe enoonya y'akalulu gye tukola mu Buganda wano esobola tuleeta abakulembeze ab'omuzinzi kituzaayo ku kyenayogeddeko nti n'engeri gye twagendamu mu maaso nga tufunamu cards ez'enjawulo mu Buganda wano ojja kulaba nti abakulembeze oba oli awo abamu abandibadde ab'omuzinzi nti tebasobola kufuna mukisa kuwebwa cards ziri awo oba oli awo naye n'abantu abali mu kunoonya ate obululu abaweereddwa kaadi kinzizaayo ku kiki nayogeddeko nti omuntu aweereddwa kaadi y'ekibiina naye enkwata gy'akuttemu campaigning trail ye tayogera ku biki byagenda kukola biki byakoze oba wa waayimiridde ku nsonga za Buganda ne ku nsonga z'ekitundu kye wabula bw'akwata omuzira n'omulyanga amaanyi gonna agamaliriza ate agatadde ku munne gwavuganya naye ekyo kigenda tuba nti kitulaga nti kigatuwa abakulembeze nga bakibogwe lwaki njogedde bwe ntyo nti omubaka akwata omuzindaalo buli kibiina ekiri mu Uganda kirina manifesto yaakyo nosanga omubaka wa parliament ng'akutta omuzindaalo nga tayogedde ku kigambo kyonna ku nnono oba manifesto gye bagenda okutambulizaako eggwanga naye n'amaliza kubanga n'omulonzi agenda okukulonda oba omukotogedde okumulaga ebirungi ebiri mu gavumenti empya ng'obuyinza bumaze okukyuka nti ffe tulaba tuwangudde tusuubira okuba nti tugenda kukola ku kino bwe tugenda ku kyebyobulamu tukyogerako ki bwe tugenda ku kyebyenjigiriza tukyogerako ki naye nti obudde obusinga tumaliza ku bannaffe ate no olw'okuba kati wano mu Buganda opposition y'amaanyi
wesanga no FDC bwakwata omuzindaala atalumba we NUP ne wesanga nti obudde bonna abakulembeze abomuzinzi tubalwanisa fekka ate fe abali mu ludda oluvuganya gavumenti oba abantu abandi badde bakulembeze abalungi. Kiki mbadde nyawo okutegeeza wano nti olwaleero nja kuwa ekyokulabirako ababaka abamu abazze bajjo abataweereddwa abatafunye mukisa kwebwa cards kanjogere ku kibiina ekyange kyemmanyi kya National Unity Platform sijja kwogera ku birala. Bw'otunuulira kati olwaleero Emityana nja kuwa kyakulabirako ekya Honorable Joyce Baagala Ntwatwa. Nabadde ndaba entegeeza ne mbagamba osobola okugula essepiki n'essepiki oba ogifumbirako omwaka guno n'ofumbirako omwaka ogujja ayinza okugyamu ekituli. Ekituli ekyo osobola ka sabbuuni n'osigala ng'ogifumbiramu oba n'oteekamu kapamba n'osigala ng'era essepiki ogikozesa. Naye ate oyinza kuggyako essepiki n'oteekako baafu. Nti omukulembeze bamuzimba. Twatandise okuzimba omukulembeze n'omaliriza ng'ate omukulembeze oyo tumuggyeeyo. Ekikulu si kyakugyayo nti oleese naye tugoleese bw'aba akutte ku nsonga asobola ogikwatako n'agikwata busimbalaala. Ekyokulabirako nekiwano ebusiro nti nga tunoonya abakulembeze ab'omuzinzi esolent okuba nti abamu twalina muganda wange Segona kali amaggwa nti bwe yali tawufunye mukisa kuddamu kuweereza n'abantu abali mu regions endala bawulira nga kibakutteko nnyo. Wano kikyali wano mu Buganda nti tulonda nga tulondera ndooza mu kukyamuukirira nga tulonda ng'ennonda gye tulonze tetugiwadde nnyo tetufumitiriza nnyo ku mukulembeze nga bagamba nti mu parliament ya Uganda abamu ku bakulembeze tubadde tulina abasobola okuinternalizing ensonga ne bwe ba document yonna ngeze mu parliament among them abadde Medad Segona omulise mu Uganda naye nti olwaleero nti abakulembeze ab'ekika ekyo wesanga nti ate tebafunye mukisa kuddayo okuweebwa chance kuweereza bantu baffe. Tujja kumaliriza era abakulembeze ab'omuzinzi abasobola okuyimirira ne bayimirira ku nsonga tetubafunye. So kino kikyentegeeza ti nzira mu balonzi mutwekennenye buli agenda okujja gye muli mumunoonyerezeeko nnyo mutegeere ono gwe tulonda bw'aba annyonnyola ku nsonga asobola okugisigalako bw'aba annyonnyola ku nsonga alina kyayogerako omulamwa gwe agutambuza atya. So kino lwaki nkyogerako nti omulundi guno nga tugenda okusalawo mutuwulirize mukebere omukulembeze bw'aba ayogera ku kibiina kye manifesto agitegeera bw'aba ayogera ku kitundu kye ekitundu akitegeera ye bwe tutuuka ku nsonga za Buganda kwakati ffe tuli wano mu Buganda ensonga za Buganda zo ayimiridde atya awo tujja kusobola okufuna abakulembeze abalimu omuzinzi. Otherwise bwe tunaddanga era tulonda nga tuyita mu kukyamuukirira tujja kusigala nga ebitundu byaffe tetubiyambye ng'abakulembeze. Twagala okulonda abakulembeze omukulembeze omuzinzi oba olina okulobingira abantu bo wano bye mbadde njogerako wano eno ebyokuwoza basaries ensase ebyenjigiriza mbitaddemu amaanyi ebyobulamu mbitaddemu amaanyi naye gwe omukulembeze azanga tanaba kuconcentratinga kuvuma gwe yeesimbyewo naye buli bwavuma aba alina kya information gyali mu kukweka. Buli owuli omukulembeze ng'avudde ku mulamu gw'okwogera byagenda okukola nga amaanyi agamalidde ku muntu ali ku muntu buntu manya waliwo ensonga alina kyakukulira kyatayagala gwe mulonzi omanye. Nsaba nnyo mututeeke ku nninga mu abatulonda mu kalu kano ketugenda ak'ennaku z'omwezi kaweddeyo mutukebere ti omukulembeze gwe nnina alina kyagenda okugatta ku bulamu bwange omukulembeze gwe nnonda alina kyagenda okugatta ku kitundu kyange. Awo tujja kusobola okulaba nga tufuna abakulembeze ab'emizinzi naye buli muntu akwata omuzindaalo n'amaanyi n'agamalira ku munne tukkirize nti oyo aba alina kyali mu kukulira eri omulonzi kyatayagala mulonzi amanye. Awo tewemaze goga kuba tojja gamba nti omusajja alina kyeyakotogedde. Kanzire ku challenges so far zofunyemu ebyo byonna okuva nalangirira challenge yasooka okufuna Emityana waliwo king maker bwaba buli yesimbawo straightly mwami Mutebi tumumanyi mu byafaayo bya Mityana naye erinnya lye tulireke. Okay fine. Naye nti bw'aba takuliiko buli muntu eyesimbawo ayagala abeere nga yakulya emabega kati okuva nalangirira nga nze siri mabegayi kona tulwa n'abakulembeze abamu ne mbagamba nga tunatereza ebyobufuzi by'Emityana tulina okujja omwami ono mu geemu y'Emityana y'ebyobufuzi. Twatula n'abakulembeze abamu nja kuba bakimanyi bamukambwe
ba Catherine speaker wa district Maxwell Catherine na Raiso twatula usat somewhere nemba gamba nga tunatereza mityana etambule eve munga mugira babweti tulina okusobola kujja mu mpiki y'emityana tulina okusobola kujja mu Mwami Mutebi to setting a new breed of leadership bwe nalangirira challenge yasooka okufuna bagambirawo yafuuse NRM kubanga mu mpiki eno saali mu era bwe bala akabalo k'emityana mu myaka egiyise mu baali bagenda okwesimba emityana ku MP saali mu mu municipality ebintu byakyuka bukyusi era banda ba north banda beno of course nga chairman wa district naliso gamba bangenda busujju nalinzo nawo so okuyingira ne benandiga ngenda mu south ne nalingenda naye nti mu kabalo saali mu so the one challenge I faced nga nakalangirira olwokuba sivudde mu nkwawa za musajja oli nti yandeese bagambirawo yo NRM ne kati enjiri yo bakyagitambuza mu bantu bange tuyo mugisha yalya oyo mugisha nabbanja ya mulie mabega oyo mugisha speaker kati ne bakuteka ku defensive use your little resources okugenda ku mobilizing abalonzi bo nenga gyotambule bagamba oyo ali ku sente za gundi ali ku za government oyo government aid oyo munyarwanda stand talokoka ne ntambule mu bigambo ebyo buli wempita wone wentuka wamu nze meeting groups ezenjawulo mu kaseera kano okugezaako ku nga manyo bagamba mwe nali nabati engeri nali nabalaba nti mwe muli bwe muti nnyo muli ba kibuli enjogera ya leero nga ntyo basisinkana olw'ebigambo by'endowooza bye babagamba gyendi naye ogenda okubasisinkana abantu nga kye bakulowoozaako kirala nnyo kubadde osuubira era ekyo kinkoze bulungi meeting ezenjawulo eyo challenge lwenangira lwennyini mba nvuga emmotoka nga nva ku sipiikidemu maze okwogera enjiri y'enkyukakyuka nali buswa bulunga awo waliwo essomero limu liryawo Green Hill Academy bampise ng'omugenyi omukulu abaana banyimbidde obuyimba obumpaana tuzinya amazina mbabulidde enjiri yange n'ekiddako ngenda okutuuka ewaka okulya lanchi ng'ekifaananyi ekifulumye wano kiriko Mugisha Patrick mu yero bulungi nnyo nekutayi nga bagifudde ya yero nga bano bataddeko muhozi nempulira nga ndi shocked MP Mityana municipality muhozi wano PRU nemmanya kati wano wotwolekedde n'abantu bange bali mu byalo eyo eyo kyanyi baganga bakibataddemu nti oyo nga gwe chairman wa district oli ku tiketi ya Nuupu n'olwokulangira olw'obutakkaanya bubadde bubaluseewo nangiridde nti kati nzize wano mu kulangirira immediately ekifaananyi kifulumye nga kya yero nga yenze mwennyini era nga abantu bakikkiriza nga era omuze oli agamba nga n'akitambuza ye taata w'omubaka wansi wano ng'agamba nze mu NRM nfiirako ono nga kitambula ng'erinnya waliriraga ennamba ye ekitambuza kinnyini forwarded nze kuba NRM nsibiddeko ono nekindeetera embeera nti otambula mu community ng'ogamba abana nalowooza nabalidde mu olukwe olwa message by the that was bw'okuba nalangira yali challenge ennene mu bulamu bwange ng'otambula mu bantu kati oba noonandabira mu kino ekifaananyi kiri mu kutambula Mugisha nga mbadde ntambula ndi street naye ekyo kyali kikumenyera bwereere kyammenya nze nali omanyi ebimu byogera byemmanyi nange nalyuko nze omanyi emirundi gyo nali independent naye waliwo ebifaananyi bye baakubako ebya pati mbijjukira nga babitaddeko mbubi ebyange nibyo nabirabako it's very simple nabagamba nga bagambye nti ekifaananyi nange ani gwe mwagala okukkiriza kadi nze kyenjogera oba ekifaananyi kyemulaba abantu bategeera of course ebbanga gye ligenze litambulira nekino ekyokusigala nga tuli constant ng'omuntu oli oddingana ekintu nga bazze bakikulabiramu abantu abamu nafuna abantu abandifendinga ng'oli abagamba Mugisha gwe mwogerako temumutegeera katu abantu abamu baga ne bankwata ffe tuli be Namutamba Namutamba bakadde baffe gye bava majaani eyo naye obuzaaliro si bukuliro ne Yesu bamuzaalira mu kibuga nange naliko ekakonda awo emyaka mingi mbijjukira bulungi Yesu bamuzaalira mu kibuga ki Nazareth Bethlehem kibuga nakizimbawo Nazareth Yerusalemu kati baba akuzaala Namutamba nga gye mwava ne mujja ne mubeera mu Mityana municipality ne mukulira mu Mityana municipality n'obanga amakago gali mu Mityana municipality kati olwaleero oli akukuba atakuzaayo eri so nti abantu baffe baavayo ne batudefendinga bagenda ne bakwata family zino bbiri family ya Nshimye senior ne family ya Mugisha era ne wano byakate olw'erinnya because we are family friends we are family like family ngabona be Namutamba era boyoga Mugisha Patrick Nshimye Namutamba era kaddukira wa muzeyi Nshimye je omulamuzi omuwe umula then ate Mugisha Ronald eno ffe tulyenda ate Misebe mu majaani kati nti bajja ne bakigattira wamu ne bagamba eyo family yeri yennyini
oshegera nti ne bwatambula bwatajja kugira bwati tajja kuba bulungi bwatajja kuba mulambu era kati waliwo abajja okumpa akalulu wenagamba naye Mugisha ebigambo byumbyagadde naye bwona agendeyo totulye mulukwe noddeeri olw'ebigambo biri mumanga ebisomoozo ebiri mu kutambuza enkambi ziri zenvuganya bo omulimu gwabwe balina ttiimu zaabwe ku byalo bwe bagenda babanyonyola nti gwe mulaba mutabani wa MP aliko era ne bwana abawangudde taata we yaliwo NRM naye ajja kuddayo banagamba akanyumira mu stand naye ng'ate just linnya lye libagatta tabangako muzeeyi wo kutegeeza banamityana nze Mugisha Patrick Nshimye abaagala obukulembeze obututwala mu maaso ng'ekitundu obukulembeze obulumirirwa obukulembeze obumanyi omuntu wa wansi temutunulira ebyo byokuwoza abanyarwanda naba Museveni mwami Museveni taleetanga munyarwanda Uganda ffe batuzalira kuno mama wange mukyala Musogga era bw'osanga nkoba olusogo gamba ono omwana Musogga ndi weerira mutumba musaigaga mukyala musaigaga baba beddira mbugundoza kakati bujjeno abajja ne bateekamu ebyamawanga nja kubeera straight wano ku TV ya Buganda ebintu ebyo si birungi mutulabe mu busobozi n'omunyarwanda tubadde nabebbanga n'omunyarwanda hati kati balikali ejire batambuza nja givumirira n'omunyarwanda ali eyo ng'ondaba wakumpa kalulu okubandi munyarwanda ekyo tekimala njagala ondabemu obusobozi obutwala mityana mu maaso njagala ondabemu obukozi njingira ku byondabye byenkoze mu myaka 5 district wenjitadde nagisanga tuli mu buwumbi 22 tuli mu buwumbi 45 tukola tuzayo sente za government emityana buli sente ze batuwa tuzikozesa abachairman ba district abamu mbala naye waliwo baddeko mu local government so boli mupya ama new najja buzi from Sweden nezija nensaba mpereze ne najja kuweereza abantu bange ne wano byenjagala okulanga ndi mbaka parliament bigenda sigalanga bya mityana sisobola ngenda kubanja mugabo gw'abana reception yali etya mu kibuga wakati omu ekibuga mwenye kibuga kyaffe kisalawo nnyo mbadde nkutegeeza nti mityana sofa abantu bakakkamu akaluko okutijja kali ku mulundi guno abakulembeze badde batijjizamba bayiye oleko obukulembeze obaddeko buli abo bayiye ne luli wabangawo okutijja bakalwana atambula abantu buli amaduuka basituka ngoye ne bawanika ne baala ku ttaka ebyo byavuddewo abantu basirifu balinze naku za mwezi 15 naye okuza ku kiri kyembadde ntegeeza ekyamawanga kibagezaako kutambuza mwami Butebi ne ttiimu yo ebintu ebyo mbadde mbasaba na mityana munjajinge nga Mugisha munjajinge ng'omukulembeze abaddewo musinzire ku ebyo byenkoze temuntunuulira lwa ggwanga Kabila teri akuba kalulu kufuka ggwanga lyali omuganda takuba kalulu kufuka muganda omunyolo takuba kalulu kufuka munyolo nange omunyarwanda saakuba kalubanzaale nga ndi munyarwanda I was born ninesanga ndi wano banzale wajjajja Miriam nze no saazalibwa na mudwaliro mukama amulamuze kisa banzale wajjajja Miriam baba bamulerwa bamaliriza ngenda mudwaliro eddene nembeerabeerayo kukone mukadde wange so kati mundabe ng'omwana w'emityana omwana asaba obukulembeze ate n'ogenda kusiibula obuddewo obugamba njala kutwala mukusabulo ye kansala Deo Kirume akomawo kansala Kirume akomawo nga kansala wa Tamu division naye ba mu makadi naye kyamumya kadi kubandi mu benalangirira okuvuganya Kirume yomu kwa kansala basoko kunda bamu mulimo nadduka nange by the buli kansala Deo Kirume tali ku kadi ba mu makadi naye yesebyeo yakomawo yadda mu koti y'abantu Kirume baba kansala bwe namala okulangirira bwenti buli kansala yali awagira Mugisha tebamuwa kadi kyeza nti ekibiina omanyi bayinza okwebuuza Deo Kirume yawerekedde ku chairman kyenvudde mwogerako wano sibula abantu bo baagalize omwaka bayite ne mu nkuuka n'ekyala banno b'ovuganya nabo baweereza obubaka mu ddakiika ng'emu tuve wano nja kwebaza bannange benvuganya nabo mu kalulu abasobodde okutambula obulungi tuli mwenda mu kalulu tuli mwenda abeesimbyewo ano kyannaku yabakisanyusa ne muganda wa Zaaki gwe bayonka ku bbere lyerimu Nanzige Grace naye mwali yeesimbye ku muganda we lindako Zaaki ne mwanyina Nanzige Grace akalumwali so tuli mwenda sibula abazanyi obulungi ebyobufuzi nga Nanzige Grace bambese mambo ba Dr. Sachikubo abatabadde mu kuvuma nga twogera betugenda kukolera abantu Mawejje Godfrey n'abalala babitaano mwebale n'ababadde batwala leene ey'okuvuma njagala tukivumirire chachi abakulisa abasaba banadini n'abakulembeze fena tuvumirire ebyofuzi ebimu okuvuma lwatu tutwale ebyofuzi ebyolimu ekyokola njala kwagaliza omwaka omulungi ogwessanyu ate mwe namba kowola mu nkuuka
Omunyala wa Kabaka anja kubeera ne timu yange era tuliyo twatansedde okwetegeka tugenda kubeerawo tubugirize baffe nga tuyingira omwaka. Njala kubaagaliza omwaka ogw'emirembe bakadde bange mbatumidde mukyala wange kutumidde n'abaana banamityana mwe namba tumidde ne banancho obasabye akalulu banamityana njagala kubasaba akalulu bagamba akamwaka ensonyi kamyanyiniko emmere yenze Mugisha Patrick Nshimye omunyalwanda wa Kabaka kabonero kange mwanyi ngenda kuzo mwezi 15 bwomalonda president bwogenda kalulu ku mbaka wa parliament owa Mityana municipality fumitiriza nnyo nze president wange Kyagulanyi nawe olina ogwokukiririzamu gukeera bwomalonda president wo noonya Mugisha Patrick awali emwanyi ojja bolonzo mbaka wa parliament ow'ensonga owa Mityana municipality. Tweyanziza nnyo obudde obadde naffe akadde kaganye kagamba weewaawo mwebale nnyo ababadde bagoberera nange mbaagaliza enkuuka ennungi ate n'omwaka omujja ogwe